Oh, aye. My baby, my sweetie, my honey, my baby, gogampito wange. Nakutamani penzi, Nairobi, Mombasa, yeah, Kampala. Never why you can do. Everywhere I go, on every show, every stage I step on. I want to bakaba nabagamba Bugie. All they need is Bugie in their life. Cheat them. I have the best vocals in Uganda. No one can compare to. I think anakatandika butandisi. Abantu bangi bamanja concert. Wanji? Kuva last year abantu bamanja concert. Very soon, me with my management, Hit Boss Management, tugenda tukirira ham tulaba obeyo na Kivubo. We can organize there oba Nambole, one of the two. Wowolowooza wenso otegeka ewanene wabanajja wonna Nambole oba na Kivubo. Papas. Wenjaga kugenda okulaga musically and everything tewali yatuseo wano, so I can't compare. I'm a fine babe. Mukama yantonda bwenti nga ndi mulungi. I will show it off. Sijja kikweka. I will not kwebikirira. Eyo waka nnyina basenga ne bakojja bambuulira tombuulirira. Wamba ndi mulungi sigenda kwekwekerera ate neebikirire ngende mu bibuulirire eyo abaana bammwe sinze. This is the kind of music ategerekeka representing Uganda eyo wabweru. Gwe wekka Gloria. Yeah, olina mulago manyi. Onoonye ekifo eky'omulembe w'oyinza okuwummulirako ate nga kisangibwa ku lubalama lw'ennyanja. Winslow Luxury Suites. Kino kye kifo ekikkakkamu eri gwe anoonya w'oyinza okubeerako okumala ennaku entonotono oba ekiseera ekigere ng'olinga ali ewuwo. Kino kye kifo kyokka. Tulina amayumba agalina accommodation ey'omulembe nga mulimu ebisenge ebiwerera ddala 2, sitting room, modern kitchen, dining, closet nga z'obulungi, ssaako toilet n'ebinaabiro. Ebisenge byaffe birabika bulungi nnyo omuli ebitanda ebya queen ne king size. Ekiseera kyonna ky'omala ng'oli naffe tufuba okulaba nga tufuna kutaataganyizibwa kwonna, anti tulina standby generator, wifi ne DSTV ssaako ne laundry services. Tulina n'emmotoka ez'omulembe okwanguyizaako mu by'entambula era nga tusobola okupikinga okuva wonna w'oli ne ku kisaawe erimu abava ebweru wa Uganda. Winslow Luxury Suite tusangibwa mu Jomai Estate, Garuga, Entebbe. N'olwekyo gwe yandyagadde okumanya ebisingawo n'okubukinga osobola tukubira ku noti 752 emu noti 8 nyemu oba osindika obubaka obwa WhatsApp ku +9 noti 83 2 noti 3 6 noti 2. Tusimbudde ku CRUZ exclusive kwe tuli ALLANCRUZ gemanya nyongera okukwanirizaako n'obbaanirizaako yonna gye musinzidde okubanga ate mundabira bantu bange mwebale nnyo mwebayire ddala wiiki twakagitandika naye sofa ndowooza ekintu kitambudde bubi. I'm seated with a beautiful teeka wano mukwano teeka wano Tera yakwaga ka outfit kalungi yagala kabalagako sokutukemu kama by the kaliso Steve. Tutandike. How are you, Gloria? I'm blessed. I'm successful. How are you? Ulambugambachi. Bulungi nga bondaba. Yes, sebo Gloria ochikubye. Chikuba left, right and center. What? Yeah. Teri muzannyo guno omwaka teri kubaweezaamu teri kubawaamu era abayimbi balina okukola nnyo. Ndaba walabye weneefuze nominations because nze kind of music wanji nze kind of music ategerekeka representing Uganda eyo wabweru. Gwe wekka Gloria. Yeah, olina mulago manyi. Afrima eyagala olimba lwange olwasiimi lwenate emyezi emeka emabega. My music just keeps coming back. Kati aliwa nakola ne John Black olujjukira naluta 1 year ago. It's trending again. Like my music is the shit. Music wo yaliko. Si yaliko. Wabula yekka yamalako ku representing Uganda wabweru wano. Wabweru wa Uganda. Ekyo nga gwa kipimyemu oba? Gwe tokiraba? Buli omu akimanyi.
buli omu akimanyi buli omu akiraba kyova olaba Galaxy yanominate nze buli wamu era simanyi wakutandikira kugamba balonzi nti munonde wano kuba buli category mwende. Bakulonze mu categories ki? Nyingi nnyo. You can check for yourself. Yeah. Oli star. Oli star. God made star. Ne Gloria olowooza ki ekikoze erinnya Gloria okuboominga ne likuba wonna wonna? Naturally, I was born to be a star. I think ojjukira ne ku interview yaffe yasooka. Yasookera ddala it trended. Yeah, because I'm just like that. I'm a star. I'm a peculiar star. Waliwo ensonga lwaki neyita peculiar star? Right. Do you know what peculiar means? Nedda. Something out of the world, different. Uncomparable. Oli wanjawulo. Nnyo. Naye gwe tokiraba mu music wange. Tokiraba kyoga Alan tokiraba. Nsobola okiraba ate kati bw'okyogedde nnyo n'empuliririzaamu mba nkiraba. Okiraba. Ne Gloria yotta abasajja. Buli musajja akulabako obulabi. Tasigazaamu. Oli omumanyi. Oli. Oyo tata wa chicken. Namba emu. Okay. Yoyo. Ne naye mulabye ng'atunudde bw'ati abadde agenda kukoona omuti. Negwe kirungo kiwawa the men. Kubanga abasajja bakulaba bangambye mu Yuna mu America buli omu akwagala. Really? Nade njoga ne Vice President Muswade. Nangamba nkoze ntyo okubeera ne Gloria Bugie mu America ku Yuna atuyimbiremu. Nimba gamba Gloria ennaku zino nga wa bbeeyi. Natukiriye management yange, hit boss management yenfuddeko okulaba nga mbasita gwe njagala okuba. Yendabiridde music mulaba musiima. I think si basajja bokka banjagala mukwano. Basajja bangi. Gloria, basajja bangi. Kubanga ndi mukazi mulungi and I'm working, I'm hard working. You see the work. I think that's why. What's your best social media platform gy'obeera? Gy'ogamba nti enjoy nnyo obudde? Zonna nziwa obudde. Kale naye lwewe kusinga okunyumira? TikTok? Yeah. Ate Snap? Nayo. Nayo. Ka Snap ako baŋŋamba okakwasaganya bulungi. Batya? Mbu wabaayo ebirungi. Bitya? Ne Gloria. Naye Gloria olowooza byokoze bitono. Okoze ebintu Gloria tojja kwerabirwa mu history ya Uganda. Tolyerabirwa. Kituufu siryerabirwa kubanga music. Mbawadde music. Mbawadde music nako okupostinga. Lwakubanga ebintu bingi shows I'm fully booked. Bafani banjagala nnyo. Sikya postinga shows naye wandirabye ku kintu ku how people love me and I love them too. Wagamba bw'oyimba abantu bakola ki? Bakaba tobalabangako. Wanje? Ala nabeera mu nsi ki? Baawa be wasookerako ne bakaaba. Everywhere I go, on every show, every stage I step on. Abantu bakaba bayaya na bagamba Bugie. All they need is Bugie in their life. And ngambongera music. Bakabira ddala olina omulaba nga ayaya na Bugie ng'afa kunkwatako mu ngalo. Naawe tubadde wano badde onaatera okukaaba. Bagamba abantu ova kuŋŋamba kiwali. Ewa Gloria. Wali mu mmotoka nga tetunnajja. Ate nkugambye eki?
Gamba abantu. Nkugambye bugambye tugende oli amaze otegejjo amaze otegeka tukole interview. Alan, Kati you're working now. No, you're a boyfriend. Do you have a boyfriend? Yeah. Right now, I'm single. You're single? You're not seeing anyone? Yeah, I'm concentrating on my music. I want to bafane abanjagala banji nnyo, so I don't want to let them down, so sagala kusalawo. Amanyi Gloria nze nina olugambo. Sembera wano manyi olugambo olina okuba nga omanyi okwesigama Gloria. Gwe Gloria tomanyi kukola lugambo. Lumpe. Sembera wano nenkuwa olugambo. Nange bitusaagala nnyo bantu babiwulire. Naye abasajja. Mbwe abasajja beekweka mu mayumba eyo ne balaba vidiyo ku Snap. Women complained to me. Because Snap being posting buli wamu ne ku TikTok. Mbu naye amaka g'abantu gaggwawo. Mbu osanga omusajja mu mmotoka ng'atuuse mu kikomera naye nga tava mu mmotoka. Omukazi agenda okugula emmotoka ng'omuntu ali ku vidiyo ya Gloria Bugie. Anti abalaba music video ya Panama olimbarangolwa kafulumu. Era nze nga baŋŋamba kati nze waliwo olwani yansanga naŋŋamba gwe Alan ekyo ekyana kirina omubiri. Ne ŋŋamba yiye mubiri ki? Mbu kyana kirina omubiri. Gwe togulaba? Togulaba kyogamba basooka kugamba. Omubiri of course bagulaba. I do music videos, I do performances, I post my videos. So in a video of course oba ogenda kulaba ki omubiri. Nkozi nga muŋambe nve ku social media of which kisoboka. Mukama yantonda bwenti. What? I can't so I choose. Abasajja bajja kuyoma kambagirewo kana akasawo. Saagala kulumya abantu nze. Kubanga nze bigambo byenfuna mu bantu. Ate nze bantu bange kyemmanya abasajja bange ab'omu UK, Canada ne mu America. Kati nze Ibrake yambuuzaako. Ibrake omumanyi? Ibrake yambuuza naŋŋana naye kiki Gloria kiri aki? Kiri aki? Naye mbadde nsaba Ibrake okimwegambire ali Canada. Yaŋŋambye singa abadde akyaliwo ng'akola interview gwe yandibadde akukyaza buli wiiki. Ne Ibra yatuuka ekiseera n'ankubira essimu naŋŋamba mbuuliza ku Gloria Bugie ali aki? Kale Gloria oli aki? Kale tubulire olunaku lwo lukya lutya era kiki osobola okulya ku makya ki ekiddako in the afternoon. How do you feed yourself? Ekinyiriza nfa nnyo ku bizinesi yange, nfa nnyo ku binkwatako. Nsigayo abantu, nfa nnyo ku binkwatako, nnyonnya amazzi. Sikola lugambo. Lugambo mmere ya mwoyo. Sifa nnyo ku bantu nti mbabeereko, sigayo abantu kyekinyiriza. How do you rate your vocability? I have the best vocals in Uganda. I have the best vocals in Uganda. Nchiddemu. I have the best vocals in Uganda no one can compare to. Ate nga nakatandika butandisi. Bangi bagenze bakizuula, bakiraba, bakyogera naye haven't reached even halfway of my potential musically. Oli mulungi nnyo mu kuyimba, olina eddoboozi eddungi. Kirungi naawe okimanyi.
So you write your bomboza, how do I rate myself? No, I anti have the kyogambe best. kyenzizemu. Gocha chiraba. My music is different, my voice is different. Soko tuwemu ku vocals zaka na akayimba kanikowasinja fulumya. Panama. Hanna kali akayimba kanyuma nakalabye katrendinga. Che singo kunyumira mukayimba. Ebintu byo daddy. If I touch your body, into your daddy. Oh, yeah. My baby, my sweetie, my honey, my baby, gogampito wange. Nakutamani penzi, Nairobi, Mombasa, yeah, Kampala. La babwai kendus. Izo tango kuimba wano no kaga. Gloria lwekiddamu. Nze nga njika enduso. Nyizo kutandika oyimba wano no kabira ku interview please. GNS Plaza kyekizimbe kati okutambulira zi business kiri ku Old Kampala mu maaso g'omuzikiti gwa Gaddafi kuliko amaduuka ne supermarket omuli kalonda yenna gwe weetaaga gattako space wosobola okuteeka ofiisi ekika kyonna tulinako hoteri amatiribona eya GNS Hotel era nga buli asulayo spa steam bath sauna ne massage kw'ossa aerobics byonna afuna bya bwereere tulina conference hall omuli screens zigaggadde ne projector kale mu abalina meeting z'embaga n'emikolo egy'enjawulo mwe muludde ekifo kigazi bulungi ate nga n'ebyentambula byangu ddala anti tuli ku kkubo tulina parking ngazi mu basement ne lift ekwanguyiza obulamu n'owano kusumbukana n'amadaala ku GNS Plaza kuliko ne ofiisi za URA gwe wenna yagala okusasula omusolo luba lutemya lwa liiso. Gloria Wanji? Mungu yakutuwadde tetumanyi bbanga ki naye agira kyakutwongera Banga deni lubeerera. Buli kimu kituwadde. Check it. Wakwata n'otwewa. Endongo n'ogituwa. Buli kimu kati oli mu ngalo z'Abannayuganda booti. Kale Munnayuganda atakulina. Ne waba takutayagala atya. Bw'obaayo Munnayuganda nga talinaako vidiyo ya Gloria Bugie mu ssimu ye oba oluyimba lwe tali kuno. Okay. Goinachi. Ka video. Ka video chi. Ka video chi. Walinga Eva n'Adamu. Ala njakukuba. Ngoja kati soko mbulire. Nze nange ndi muntu. Nina omusaayi. Bwe mpulire ekintu nga bakyogera lwaki mbasira bako. You undeletable in people's phones. Okay. Someone can do. How would you not deleting a Bugie? Oh dear. It's because I got the talent, the music, the voice, the beauty, the everything. Ani producer ugo sungo uliamu emirembe. Banji nnyo benkola nabo. Nesim Uncle Ronnie yakoze no hit song Panama. Waliwo omulago bayita Yo Cookie. Yeah. Bebo. Ne Daddy Andre. Daddy Andre. Last year otambule na nyimba chimpozi. Last year. 2025. So I'm talking about last year. Otambuza nyimba chi. Chogamba tomanyi hit songs zange. No, you've released your songs, yes. But iriyo omuntu ng'atwega seeko lwaleero. Ng'asobola okkulaba. Amanya Gloria Bugie. Go to YouTube and search Gloria Bugie. Enyimba nyingi nnyo so azimalayo bwentandika ozooke. Waliwo kali akayimba kewatukuba ku show ya Sidik. Nyash. Banchawa. Nyash. Yeah. Aina Nyash. Nyash. Nyash, yeah. Njaba yimbisa. Mpola mpola namwe mujayigo yimba. Oli ezo eyoki. Oyina program zokukola gundi concert.
Yeah, abantu bangi bamanja concert. Wanji? Kuva last year abantu bamanja concert. Very soon, me with my management, Hit Boss Management, tugenda tukirira ham tulaba obeyo na Kivubo. We can organize there oba Nambole, one of the two. Wait a minute. Tugende mpola. Abantu bangi. Banji, you know, every time I release a song, they're like, please, concert when? Talking about you people, I haven't even released more than 15 songs. They want a concert. So, Zabu, where do you think, what will always I want to take a one any wabana jawana? Nambole or one achievable? Papa's. Echi? Papa's sport. How taso akujao yadde ne quota y'abafaani bange taso akujao negwe Allan ndabanga okusaaga Nyinza okuba bwe ndabanga naye kale omanye ekisinga okwagaza omuntu enzikiriza omuntu gy'abakkiriza kati Gloria enzikiriza yonna engeri gye wekkiririzaamu eri beyond the expectations. gwe bw'okiraba nti bannange wabayo omuyimbi singa buli muntu yali yezzaamu amaanyi oba singa buli muntu yali bw'ati singa abantu bali wala abantu beemalamu nnyo amaanyi Gloria naye ekyo kikyusizza bambi ng'oggyeko okwekkiririzaamu bino ebintu byenkugamba abantu babiŋŋamba si sooka byakwesubira ombulira ku bintu by'abantu byebagamba kimu bakusaba nnyo beetaaga concert bansaba album bansaba nnyimba nnyingi bansaba concert kyokka nze nga nakatandika butandisi just 1 year. I've just made a year in the industry. Abantu bandi bubi baagala concert. Tuuka ku stage abantu ne bayaayana ne bakaba ne ngamba what is this? So me and my management were thinking to our concert. When? Very soon this year. We're still looking for the fit venue, the biggest venue in Uganda. Weesekeredde. So your reaction, like, you don't believe I can do it? I'll prove you wrong. Nedda nnyabo. Osobola Gloria. Masoko routine. Gloria Bugie 2025. And right in the festive season, you were overbooked. It's not festive, even January. As I'm speaking right now, today I have a show. Monday. Yeah. They were funny bange. Banjagala nnyo. N'ekintu ki ky'osinga okwebaza Mukama Gloria lw'otuula awo ne weerowoozaako ku brand Gloria ki ky'osinga okwebaza Mukama? Nebaza Mukama kumpa eddoboozi eriyimbira abantu lyenyimbisa nenyimbira abantu ne bakaaba akumpa this beauty buli gy'ayayanira. What else? Neokumpa amagezi ne management yange Hit Boss Management. Yeah, byensinga okwebaliza Mukama. Singa oba wakusaba Mukama kisonyiwo nga Mukama nsonyiwa ng'abantu bwe basaba buli omu n'agamba ebyamusobako ki kye wandisabye Mukama akusonyiwe nga ogamba tukyansobako naye Mukama ansonyiwe? Tewali kubanga Mukama ebibi byange byonna yabifiirira yansonyiwa dda, so sirinaawo kibi kyonna. Yeah, sirinaawo kibi kyonna kyakwetondera. Gloria.
Akono walibadde okakyusaamu. Tekiriiwo. Togamba yakufiirira dda tasobola kubanga yakufiirira dda. Yanfiirira dda yantukuza dda. Jjukira era okola ebibi ebirala. Anti byonna aba yabisonyiwa dda from the beginning. Aba yabimanya bijja okukola nabikusonyiwa. Gloria amala osoma? Yeah, university not yet. I put a pause to it. Now I'm going to continue. What do you call a post? Law. What do you call a law? University? It's in Uganda. Eh. What do you call it? If it's a very came. Chomanya si mu Uganda. What do you call a law? Yes. Kati never know wajukola banga kileka ya 2 years. Wakola ko 2 years. Ana yo course nali nje gomba Gloria. Eina course ntimeka lo. Ninji. Like ziringa meka. Kisinzira ko how can I call it? Kisinzira ku curriculum yensi gyolimu. Law yawukanamu. Katinga wano Uganda, I think they do common law, is it? Kisinzira munsi gyolimu. Katisali wano. So I don't know. Kati goje wali mwali mukola gundi kosi ntimeka. Nyingi. Namba. And I didn't finish. I told you. I didn't finish. I had to some more modules. Modules as you like one of Uganda, like basoma course, like osomanga modules nganya omulundi gumwe. Nga olaba subjects ntino lero inayo SST inayo science ye nekati wali tusomemu kwemu. Soka no soma module emu no jimana no dafunda laboji. So byali byawukana. Zojjukirako ze ziriwa ze mwasoma. Byena soma. Zojjukirako modules. Soka administrative law. Okay. General law. Engineer nawe ndeka. Wega nkusomesa mateeka right now. Wallahi Gloria wallahi amateeka walisanye. Twalisanye tugasomako naawe. Tujaga soma. Okimanyo shock kati kyemanya abantu babeera shocked. Tujaga soma naye right now. Chenyinza kusomesa maybe music. Right now it's what I'm concentrating on. Naye later on njagenda ngamaliriza. Onayo muyimbi nga mukwano go nga muwala. Nga munyumyako nyoga bambi mukwano gwange bambi. Bonna mikwano gyange naye oyo tunyumya. Toyina. Yep. Lwaki? Simanyi abantya. Toyina muyimbi nga mukwano go. Yadde mbalenzi. Mbuza mbakazi. Kati mbalenzi. Mbasajja abayimbi abasajja mwebali. Mani. Banji. Banji. Ngabonga vako colleague omanyi abantu bawula ba colleagues na mikwano. Mukwano go yo yakeberako lunaku ngogamba muwiko yo tunyima emirundi ng'eno oba esatu. Ng'ojja genda olowooze muntu mukwano go kubanga yakuwa oluyimba oba because mwakola collab. Oyitaba mukwano gwo. Asobola okuba mukwano gwo lwa business. Naye ogamba nti kati awo nyina mikwano gya business gyokka then taliiwo nga we're friends like this. Tuboba n'ekizibu asobola okukubeereramu. Taliiwo nga muyimbi. Just business. Business, friends, colleagues, like that. Hi, hey, like that. Nkwanjulira ekizimbe Future Heights ku Ntebe Road
kuliko ekifo abaana we bazannyira ekiri munda giyite indoor kibayita Future Kids Paradise. Ekifo kiri safe ate kya mulembe nnyo era buli muzannyo gw'abaana mweguli. Kuliko Future Kids Corner, edduuka ly'engoye z'abaana omuli buli kalonda yenna omwana gwe yeetaaga okwambala okuva ng'akyali mu lubuto ow'olunaku olumu ayavula atengerera atambula okutuuka waakulira taata ne maama basuubira okuzaala. Future Kids Corner ebintu by'erina sizoni eno birungi nnyo era buli mwana kye yeetaaga bakirina ate nga ku bbeeyi ensaamusaamu. Ekizimbe kino kiriko ne hotel gye bayita Future Hotel and Suites. Erina ruumu ez'omulembe nnyonjo ate ng'abakozi bafaayo nnyo. Abagole mujje mufune obulamu obupya ku Future Hotel. Tuli wano ku Entebbe Road. Bw'oba ova Kibuye tuli opposite Book House awali Zion Offices. Ate bw'oba ova Entebbe tuli Kibuye nga tonnatuuka ku mafuta ga Total. Kuba ku ssimu 0743 92 17 61 oba 0765 52 00 38. Jangu otulambuleko ozuule ekipya. Music wo omucategorizing otya singa omuntu akubuuza oyimba style ki ya music Gloria? Nimba Afro pop, Afrofusion. Afrofusion. Yeah, I can fuse Afro beats with R&B. I can fuse Afro beats with Zumba, Kizomba. Yeah, Afrofusion. Ani akulondera ennyimba? Nze ne management yange, Hit Boss Management. I write too. Panama nagiwandikako ekitundu. Then Ankoroni nawandika ekirala. Hey. Yeah, I write my music. Nze nakugambye. Temu omanyi wana Uganda mwetaaga obudde. Mwetaaga obudde mugenda muyiga omuntu mpola mpola mwetaaga obudde. Kati omumolabira nti nno wali olowooza nsaaga. Ojja kukitegeera. Mwetaaga obudde. As I've told you, I haven't reached even 20% of my musical potential yet. I still have a lot to serve you. Yeah, so now you didn't know I write music too. Wake wandikira ennyimba meka? Nyingi. Ngamba z'otadde? Zentadde? Nawandika Panama. I contributed to... Panama wa contributinga? Ngamba fully z'owandika? Oh, fully, not yet. Zena kawandika fully sinazita, but usually I contribute even to the instruments. Instrument olulimba Panama kubayo nti bwelutyo. Taba producer yeka. I contribute something. I know the direction. Music so all about music wange ali different, unique, standard. Yeah. Muyimbi ki omukyala wano mu industry gw'ogamba nti I love that lady singa oba oli awo nsobola otuuka ku level ye kwali oba n'okusingawo gw'ogamba nti branding wise byakola n'engeri gy'akolamu ebintu bye ogamba yes? Taliwo. Yeah, I don't look up to any artist. No, it's not here. looking up to any. It's just ngabona appreciating omuntu. I appreciate many. Waliwo batono abatrying. Yeah, but tewali gwe nsobola gamba nti no. Ogambye wentu okutuuka wali tuse. Otuula awo. Mu industry muno. Kati eri abantu ng'ogamba nti oyo tetwenkana mu music yo oba vocal biki. Naye n'ogamba no appreciating engeri gye yeekuttemu okuba nga ssaawa zino akyatambula bulungi. You just appreciate nga bonaasi munoga I love that person. Engeri gya abakazi bangi abali mu industry who are hardworking be appreciating. Nawe oba n'omuntu. Taliwo Alan. Why? Because I'm a different breed.
where I want to go, I can't compare it to anyone here. Tewali yatu seo. Wanji? Wenja kugenda okulaga musically and everything. Tewali yatu seo wano, so I can't compare. Kale goyagala genda. Ojalabawo. Where do you want to see yourself? You have to bring the Grammys. Huh? BET Awards. Yeah. Masokolo team. Ne luyimba ki? Luyimba ki? Simyo Lumanyi. Afrima nominating adda. Afrima. Batuusewo bangi. Panama Lumanyi. Lumanyi. BET are nominated. Enantera. Enantera, go just watch. Ne industry eno yakwekaliza mu bantu. Nze nagambye abanayigaya mwetaaga budde. Omuntu muba mulabanga asaaga, muba mulabanga yesudiya naye nga I know what I'm talking about. Panama tomwagala? Nkyaluwuliriza. Kati gwe kacyaluwuliriza. Everyone loves it. It's almost #1 on, or it's topping charts. Right now eri ku number 3 ku Galaxy Top 10. It was #1 on NRG charts, Top 10. It's really, if you don't oba, then olina obuzibu. Oba tokiraba, oba olina obuzibu. Kati gwe omuntu alina kulaba, alina kukkiriza gwe kyokkiriza okubanga talina buzibu. No! Things are evident. Nkuwadde example. Naawe osobola okukola your own research. Panama is driving people crazy. It's making them sing. N'abatamanyi kuyimba bambi. Ani alukoze? Era Ronnie? Uncle Ronnie produced it, wrote part of it. I wrote part of it. We created it together like this, from scratch. Ne Hit Boss? Yes, Hit Boss Management, of course, behind it. Ne bambi, Brian akoze omulimu. Kubanga olaba Gloria, Brian oyo yakuggyemu endongo. Oyo manager wo? Alwanye. Talwanye. Talwanye. Yasanga omuyimbi. Yasanga nze ng'omuyimbi already kyenkola nkyagala. So we join forces and we bring out this magic gyemulaba every time. Kitegeera. Si kulwana. Bw'ogamba lwanye oyinza okugamba nti maybe simbale simanyi kyakola. It doesn't sound good. Omuntu osobola okuba nga tomanyi kyakukola ng'omanyi kyokkola okimanyi naye nga tokikola. naye wabaayo oyo omuntu ayiwawo omubiri Kituufu nnyo aguyeewo. n'akola buli kimu. Brian Hit Boss Management mwebaza nnyo byonna abikoze. Bw'okyogera bw'otyo nkitegeera. Kubanga akukamuddemu endongo okutuuka tutuusa akaseera nga tulinga abanakkiriza. Bwe tebunakkiriza mujja kukkiriza. Olimba wakkiriza dda Alan. But you're living in denial. Wakkiriza ddu. Baa kati olaba weevuga mu Subaru. Anaye ne music ono yakuwadde ssente zino. Of course. Eh? Of course.
N'ebinene ebisinga waawo bisinga kawo bijja bambi bagala nnyo maama wo juzi wamupositinga ate mufaanagana nembeera awo neneebuuza nange naye akundabika kankaleke kasita nalabye ku maama wo neŋŋamba naye omukyalo ono muzira bazaalira omulungi the best artist gwe mulinawo kati e Uganda female artist you're the best female artist gwe tulinawo yekka what poza okubeera best female artist basinzira ku ki bintu bingi your IQ your work the content level of hard working and bingi okimanyi eriyo abantu mubawadde tebabanja okimanyi mulimu abantu mu industry muno nga music bamuwuliriza buli kimu bakikola naye nga sigamba nti oba nti kinaye nga abantu bamwagala bwagazi balina ne bye baagala ebirala nga bakola ki music tokawulidde kaddemu baabalabi ojja kuddayo olabe vidiyo jjukira waŋŋambye okubeera best female artist olina okuba nga olina IQ ng'eri waggulu nnyo byonna bingi kati ako kenjogedde music kaba best female artist abalina IQ ng'eri waggulu kale kikutwalira obudde bungi okwekolako naddala bw'otuuka ku kukola akasige teweraliikirira Prem Touch Makeup Studio be bakugu mu kukola obusigo obuwangaazi mu bika eby'enjawulo okuli microblading nga kano kawangala okumalira ddala emyaka 3 microshading nga kano kawangala okumala emyaka 5 saako ne combination ya microblading ne microshading ku Prem Touch Makeup Studio tukola ne facial okendeeza amasavu okuggyako obusundo tattoo tukola permanent hair removal okosaako ne body waxing. Prem Touch Makeup Studio tusangibwa ku Ginger Road ku kizimbe kye Toban Center omwaliriro ogusooka suite 51 52 ne 53 nga wakava ku Food Hub. Okumanya ebisingawo kuba ku noti 755 536 697 oba noti 773 878 669. Prem Touch, where beauty meets precision. kati gwe Gloria mbwa butuna abantu bakwagalako music yekka banjagalako kyekirala bintu byo if I touch your body bintu byo daddy banjagalako talent music Gloria njagala wallahi kati njagala tubeere mu mazima golowooza abantu bakwagalako music yekka yes mbayimbi abagala nnyo eddoboozi lyange because it's different they like my performance gwe tomanyi nti abantu ka video kabasigalamu tokamanyi ti abantu abantu babeerewo ne bakuba obufaananyi babuuza ne bakuba obufaananyi ne nkuddemu oba oweddemu kale yogera munnange banjagala baagala nnyo my music I always see the comments everywhere I go. They like the music, they like my performance, they like the fact that I'm hardworking. I don't give up. But I don't give up. My fans like to see me rising every day. Ruhanga wanje. Gloria. Nkulwana. Ntya. How? Bocho. Allahu Akbar Ruhanga wanje. Iwe. Konkano liko wulya bintu byoli mukwogera. Iye nkyogedde. Abantu abanwana abalowooza nsaaga
about turning the blind eye. Mbuno tebalaba talent balaba bilala nga gwe. Sirinze ka Gloria. Oliweka Alani, oliweka. Kale, Gloria njagala tukole poll ngene kya ku TikTok. Yeah. Njagala obuuze ekibuuzo. How many people? Wekibuuze. Okiteekeyo. Nkiteekeyo. Ogenda buuza ki? Ngenda babuuza. Wamma abaagala music waffe. Wa Gloria Bugie mudde. N'abaagala njatako others. Badde no. Others is okuba performance the way I music yonna natubiga somo yonna bye mu music. Others could be the beauty, how I look, the looks etaziri ku music. Looks baziyimba. Bazi performing. Music is a whole package. Music teri mu video babate balaba nze muntu. Bate balaba looks. Gloria nja kujjayo ka video ngakulage. Nawe nkubuuze nawe weteke mu ngatto zange. Gloria, by the way, don't insult us. Fe Gloria bolaba tugumidde abasajja bali eyebweru bagumidde ebintu biki tebakyebaka bagugumuka ogugumusa abasajja okola ki naye akati music panama ya baba gumu gugumuka sis. Ala, you're stressing me. Panama ya bakola ki? Panama. Ya bagugumusa? Yes. Gamba gugumusa. Gugumusa. Yes, ya baba gugumu. Gamba Panama ya baba gugumusa. Panama ya baba abagugumusa. Yes. Na ye. Kotola boluyimba abantu balwagala nnyo by the way. Music w'abantu bamwagala. Naye waliwo abantu nga tebaagala music. Ebyo gwabimanyi wekka n'omutwe gwabimanyi. Nze tewali ekingamba kweweka kingambi gwaso. Jose, ku music ne Gloria Bugie oyagala ki kati okitegedde? Yogera amazima Jose, ku music wa Gloria Bugie ne Gloria Bugie oyagala ki? Gloria emuyimbi kati bonna. Oyine tasala oyo tamanyi binyuma. Ala niwe gwabimanyi wekka tonesibaako tokyesibaako gweka kimanyi. Abantu bagala music, bagala bwenyimba, how I perform, everything, how I look like, because it's a whole package. Music is a whole package. It comes with looks, comes with fashion, it comes with how someone bwarizoninga ingeri je kwata bintu bingi. You come as a whole brand, a package, not only singing. Oshitege. So people love Gloria Bugie, the artist, the brand, not whatever you're talking about. Nekati nze omanyi Gloria oli mukwano gwange nekale waliwo ebibuuzo nange bye neebuuza. Nekati mu future y'abaana bange balimbuuza ne ngamba Daddy, who was Gloria Bugie? Tebanyonnyola ntya. Jabagamba, she was the best female artist for centuries. And Kati, Educa Internet never forgets. I'm aware they won't forget my music. My music is going to live on forever. Pango mwana anga Daddy, was this Gloria Bugie? Nange ndi mugamba nti ntya. Era ndi mugamba nti that is Gloria Bugie yali omuyimbi waffe. Yeah, the most talented. Yes. Dijali? Mukambwe nyo? Si mukambwe? Ate mani? Omwagazaji. Bombi abazadde gye bali bana. Yes. Banjagala nnyo music Mukama yebale bakuuma. Music wange bamwagala nnyo. They support me musically. Yeah. They love me, I love them. Naye webale kunjagala Gloria. Webale kusiima.
Njagadde. Nange nenkwagala. Lwaki otunula onkoneka? Onjagadde mu ngeri ki? Onjagadde mu ngeri ki? Byonna tubikoze. Ebiki? Byonna. Tunuulira abalabi obagambe ng'ebiki? Music tumupromotinze. Actually, I'm proud of you. Okulaba ng'oli bw'oti nga Gloria. Thank you. Nzijukira emyezi emitono emabega nga twakatandikawo first interview. Mukama w'amaanyi. Ng'oli good girl, very innocent. I'm still that good girl. Nkyali oyo good girl. Kati Gloria oli mugezi nnyo. Nero nali mugezi ate nali musiru. Ngambi. Oli mugezi nnyo. Bulijjo ndi mugezi mukwano. Era nze by the kintu ekiyinza okunsanyusa Gloria. Kyoyinza okunkolera n'ensanyuka. Kwe kufuna omusajja ne mukola emikolo n'otuula mu bufumbo n'okola music wo ng'oli mukyala mufumbo. Kyekirabo kyoyinza okumpa. Right. N'ensanyuka. Right. Bakati music yes ojja munka naye ebisinga byonna obikoze. Nkyali muto sinatuusa kukola bufumbo. Nkyali muto. How old are you? Nakaweza 20. Ekyo tunuulira bw'oti. Mwana wa 20 aba akola byokola. N'aperforming obulungi bw'ato n'ayimba obulungi n'akuba ebifaananyi n'akola videos ezinyuma. Omwana wa 20 aba tannayiga ebyo bikola. Jjukira go Gloria. Video z'okola, ennyimba z'oyimba, your dress code. Bro, biri beyond the expectation. Bikola abantu nga balinga mu 25, 24, 26 awo n'okwambuka upstairs. I've just made 20. I'm still young. I'm learning. I'm growing. My music. So there is Gloria Bugie omuyimbi. Ne Businje Gloria baawukana. Gloria Bugie? Omuyimbi. Ne Businje Gloria baawukana. Kuyimba, that is part of music. The performance, enyambala buli kimu. Your Gloria Bugie, the artist, that is the brand. Bugie. Then Businje Gloria is the other one. Yeah, thank you. Is which one? Wait, what? What did you say? No. What? Ogambye omunyonyodde bulungi. Nange nenga Gloria Businje is the other one. No ngamba is which one? Go manyi. Okusibamu. Kugambye I have two personalities. So bino byogamba bo emyaka ne how I perform. It doesn't have to do anything with that. That is music. That's how it's supposed to be. Nene kali ka jumpsuit ke wayambala kwewa epas bannange Gloria. Teri jumpsuit yali dress. Yali dress. Yali rabika nga kabina kali bweru. Gwe ke yakalaba. That day nasalawo nyambale bulungi nyambale biwanvu. Kubanga nali ngenda ku Serena press conference. Nenyambale biwanvu. Bujja abantu bangamba tambala biwanvu, nayambala biwanvu. Kazabe mubinako obuzibu. Gloria mbadde nsaba. Nkwegayiridde Gloria. Tuyina abaana ku internet okwo. Ne ku TikTok. What do you mean? Gloria, olaga kabina ne wasuka. What was wrong with that dress, Alan? Tugeza amazima. What did you see? Kabina. Gloria walaga kabina.
tetuganye okay sigwe gusoose naye Gloria bikako oluusi yambala ku lero kali nno kale ko nabikako kwolo nayambala biwanvu oba nega mwagala ki Gloria lumu ogenda tambula nga amabere gali bweru kubanga Gloria buli kimu okitukoze tukkiriza naye kati tukooye abantu bagamba bakooye Gloria njagala nkola yuko ojja kusaina ngo oli mu gomesi jayagala nyambala ojengo oli mu hijabu si musiramu asiza abasiraamu bokka yeah lugoye no kasita oluwa ekitiibwa kyalwo kasita oluwa ekitiibwa Esimu kasiakano kankwanjulye mami gadgets abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo ate nga balina n'esina keyboard, balina ebimotoka by'abaana ebimundu, essaawa, bags z'abaana, bottles container ng'ogasseko ne building blocks, balina headsets z'abaana, balina smart watch zonna ate nga ziri original, balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703-69-69-04 gambye ekikwasagana education gadgets zonna olina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyoyota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawewera nga baby. Tusiba n'okola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa. Tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian supermarket mu basement. Esimu tuli ku noti 72 682 953. Teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Abalabi abalungi aba ALLANCRUZ exclusive abantu soko bagambe nti banaye guno omwaka CRUZ ngambyeko ngenda kyusa ku nyambala guno omwaka ngenda kubawa music teri kuzikiza Gloria Bugie ngenda kwogerako by the way munabo ogende wa mami ungamba nenkwerekerako right. No, I just love that lady, mama chala wa. Ewa chaga nyambala yange lekera okulaba video zange. I'm a fine babe. Kama yantonda bwenti ndi mulungi, I will show it off sijja chikweka. I will not kwebikirira. Togenda kwebikirira? Toyagala kwebikirira? Yeah. Achinako obuzibe eyo tagula data. Engoye zikola bubi. Wano nyambadde gwe oba nyambadde mabogo. Nze sirabangako muntu najja kati Sharifu oyo omulaba tabeerawo nga tukola interviews abeera eri mu mmotoka. Siwe kibajjoze? Naye Sharifu akulayo bulabi ne kali ka video ke mubadde mwenna wala yaweddemu yenna tayinza va bwe tulabwa kumeri bwe kula waddeno bwe eyo siso biyange mukama aba yantunda bwatyo ankuya kananga gwe kirabe bwe yekumba kati kinenya kunze anti nyambala zino ziri sawa omukazi omulungi aba mulungi mukwano niwe nebikirira still obulungi bajabula naye nze saa kwebikirira ukitegedde ekintu ekyo kati labayo zino ziri sawa 5 yeah zizo kati gomanyo okubanga zino ziri sawa 5 ku makya naye nga omuwala ebbere talireze naye nga mukama bwatyo bwe yalitonda naye ndikolera ekindi saleko kati oli omulaba Sharifu amaaso ge gonna n'abo abalaba sho
tolowooza nti bagirabye nnyo naye kati kuliko abasajja nga bali awo batunulidde bwe bati Lando Sharifu omulabye jankubudde oyo omulaba alinga abasajja b'oku intaneti abalala bakutunulidde awo mu kifuba naye balowooza tola naye ndeka Alan kati yambalako ekyabula kweka ebintu byo omwana omuwala akwekako nja kuleeta kuva ddi ng'olisenga eyo waka nnyina basenga ne bakojja bambuulira tombuulirira nze nkwesonyiye nensonyiwa gwekanye kulaba music kwagala music promoting music ebiralo bireke togenda kyusaamu mala biseera byange kugambye mukama waakyo wantonda wamba ndi mulungi sigenda kwekwekerera ate neebikkirire ngende mu bibuulirire eyo abaana bammwe sinze ate nga bw'oyogedde kituufu ebyokwambala ekyo kyo mukiveeko ogenda kwambala nga bw'oyagala nga bwenjagala man adult ndi muntu mukulu nesalirawo keera nesalawo ngenda kwambala kino baleeta netteeka ly'okukwata abantu abambadde enkunambi kati mulinde we banankwata naye nga tebannankwata I can do anything I want. Ali adda kadda. What's your favorite song of mine? Enyimba zinyuma naye sinna ka video kenjagala. Kubuza luyimba. Kalimu oluyimba batuteramu oluyimba nze katuli yakamba mwalimu oluyimba dame kibuzo Gloria music mwagala nesinga ombuza what's my favorite what's your favorite video eyange gyosinga okwagala ngogamba nti najikola bulungi era nakyo ALLANCRUZ exclusive bagala nnyo bye bye nedda lindako gulo lindako gwobuzibu gwonfuga gutuyagala nkufugeko ate Gloria olayiko oyina effuga bbi Alan omuntu yali akubiddeko ku interview yo nga nkubira ki kyokukuba sure walendebeko nga nyiize onyiize nze nyiganyiga ebintu by'abantu babi But anyway, guys, mubale kunjagala, mubale kwagala Panama, banaye mubale kwagala music wange ne gwe natedda ne muza aliwa. Oh my god, I was just there busy pushing Panama nga ndaba aliwa akomyeyo ne John Black. Abantu balukola left, right and center. It's trending again. Like, good music never dies. kategeza chako Good music never dies. A good brand never dies. A good name never dies. Gloria Bugie. Bye. Wabale kunchaza na kumbuuza bibuuzo bya kisiru. Nkwagala nnyo ALLANCRUZ. Happy New Year. Kikyembuuziza kya kisiru Gloria. Kikyembuuziza kya kisiru. Let's go have lunch. Lunch where? Zimpeere wano. Zimpeere wano. Kubanga ate munnange. Famu tetwagadde tulya. Tusooka kukola nnyo. Naye nga webale kunjagala. Nkulaba ogezaako. Yedde waliwo abakuteekamu ebigambo biki. Ayi mwana lwaki oyogera nnyo naye? Lwaki promotinga? Bimanyi? No Gloria, by the mbya ddala. Oyimba bulungi. Nkimanyi nange. Tewetaaga ate ennaku zino ne ku stage walongoosa. Manyi wagenda no simanyi kakyako naye Brian nja mubuuza
ennaku zino buli kimu kiba experience kati eri show gwe gwali gusoose kuyimba ku show yes wayimba bankyawa yes buli kimu kiba experience naye ate nalwo saayimba bubi nti lwakubanga nyimba bubi simanyi kuyimba it was the sound nekirala abantu abanayuganda kye batategeera anyway bamanyira bad performances so kati bamanyi omuyimbi wajja naleekaana oba nayimba nnyo ng'aleekaana nti oyo aba amanyi okuyimba osobola oyimbira mu ddoboozi lya wansi oluyimba lulwo gwaba yalucreatinga osobola n'oddukyusa n'oluyimbira mu key endala like obutaluyimba exactly nga bwe waluyimba wali ekyo kye bataategeera but I sang very well that day just that I wasn't very audible enough and the sound wasn't that good. Okay. Yeah. Kale nga tumaliriza Gloria ki Uganda kyeri kujjukirako? Erinzijjukirako music n'ettafaali eddene lyengenda okwongerako ku music Ugandan music industry. Kyekyoka? Kyekyoka. Kale sibula abatulaba obabulya social media platforms zo obabulya ku luyimba olupya lwewafulumiza balumanyi already. Anti yo confidence ekyo Gloria gwe tolumanyi? Nze ndumanyi kuba ndi munnamawulire. Nabo balumanyi. Ate abannamawulire balina social media. Kale gwe bikole oli agala babimanyeko lumu. I'm happy to be here once again. It's your girl Gloria Bugie. Mwebale kunjagala nnyo. Mwebale kuwagira music. Mwebale kola challenges. Temujja okoppanama. Let's push it to the world. Gloria Bugie ku all platforms, social media platforms. Oyagala music wange wonna womujja. You just search Gloria Bugie. Ng'omufuna butereevu. I love you guys. Temujjaako. Kale saagala kusukkaka wano olunaku olwaleero fonna sibe bulungi mweraba. GNS Plaza kyekizimbe kati okutambulira zi business kiri ku Old Kampala mu maaso g'omuzikiti gwa Gaddafi kuliko amaduuka ne supermarket omuli kalonda yenna gwe weetaaga gattako space wosobola okuteeka ofiisi ekika kyonna tulinako hoteri amatiribona eya GNS Hotel era nga buli asulayo spa steam bath sauna ne massage kw'ossa aerobics byonna afuna bya bwereere tulina conference hall omuli screens zigaggadde ne projector kale mu abalina meeting z'embaga n'emikolo egy'enjawulo mwamuludde ekifo kigazi bulungi ate nga n'ebyentambula byangu ddala anti tuli ku kkubo tulina parking ngazi mu basement ne lift ekwanguyiza obulamu n'owano kusumbukana n'amadaala ku GNS Plaza kuliko ne ofiisi za URA gwe wenna yagala okusasula omusolo luba lutemya lwa liiso. Nkwanjulira ekizimbe Yucha Heights ku Ntebe Road kuliko ekifo abaana we bazannyira ekiri munda giyite indoor kibayita Yucha Kids Paradise ekifo kiri safe ate kya mulembe nnyo era buli muzannyo gw'abaana mweguli kuliko Yucha Kids Corner edduuka ly'engoye z'abaana omuli buli kalonda yenna omwana gwe yeetaaga okwambala okuva ng'akyali mu lubuto ow'olunaku olumu ayavula atengerera atambula okutuuka waakulira taata ne maama basuubira okuzaala. Yucha Kids Corner ebintu by'erina sizoni eno birungi nnyo era buli mwana kye yeetaaga bakirina ate nga ku bbeeyi ensaamusaamu. Ekizimbe kino kiriko ne hotel gye bayita Yucha Hotel and Suites erina ruumu ez'omulembe nnyonjo ate ng'abakozi bafaayo nnyo. Abagole mujje mufune obulamu obupya ku Yucha Hotel. Tuli wano ku Entebbe Road bw'oba ova Kibuye tuli opposite Book House awali Zion Offices ate bw'oba ova Entebbe tuli Kibuye nga tonnatuuka ku mafuta ga Total kuba ku ssimu 0743 92 17 61 oba 0765 52 00 38 jangu otulambuleko ozuule ekipya. Esi mukasya kano kankwanjulya emamiga gy'ekisi abakola emiramu education ga gy'essi zonna mu Uganda
bayina tablets z'abaana zonna mu bikanga samusanga apo oligimo ate nga bayina nesina keyboard bayina ebimotoka by'abaana ebimundu essaawa bags z'abaana bottles container ng'ogasseko ne building blocks bayina headsets z'abaana bayina smart watch zonna ate nga ziri oligino bayina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703696904 gambye ekikwasagana ne education gadgets zonna oyina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyoyota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga aka baby. Tusiba n'okola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwe kansa. Tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 72 682 953. Teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Chikutwalira obudde bungi okwekolako naddala bw'otuuka ku kukola akasige teweeraliikirira. Prem Touch Makeup Studio beba kugumukola obusigo obuwangaazi mu bika eby'enjawulo okuli microblading nga kano kawangala okumalira ddala emyaka 3, microshading nga kano kawangala okumala emyaka 5, saako ne combination ya microblading ne microshading. Ku Prem Touch Makeup Studio tukola ne facial okendeeza amasavu okuggyako obusundo, tattoo tukola permanent hair removal okosaako ne body waxing. Prem Touch Makeup Studio tusangibwa ku Ginger Road ku kizimbe kye Toban Center omwaliriro ogusooka Suite 51, 52 ne 53 nga wakava ku Food Hub. Okumanya ebisingawo kuba ku noti 755 536 697 oba noti 773 878 669. Prem Touch, where beauty meets precision. Onoonye ekifo eky'omulembe w'oyinza okuwumulirako ate nga kisangibwa ku lubalama lw'ennyanja. Winslow Luxury Suites kino kye kifo ekikkakamo eri gwe anoonya w'oyinza okubeerako okumala ennaku entonotono oba ekiseera ekigere ng'olinga ali ewuwo. Kino kye kifo kyokka. Tulina amayumba agalina accommodation ey'omulembe nga mulimu ebisenge ebiwerera ddala 2, sitting room, modern kitchen, dining, closet nga z'obulungi, ssaako toilet n'ebinaabiro. Ebisenge byaffe birabika bulungi nnyo omuli ebitanda ebya queen ne king size. Ekiseera kyonna ky'omala ng'oli naffe tufuba okulaba nga tufuna kutaataganyizibwa kwonna anti tulina standby generator, wifi ne DSTV ssaako ne laundry services. Tulina n'emmotoka ez'omulembe okwanguyizako mu by'entambula era nga tusobola okupikinga okuva wonna w'oli ne ku kisaawe erimu abava ebweru wa Uganda. Winslow Luxury Suite tusangibwa mu Jomai Estate, Garuga, Entebbe. N'olwekyo gwe yandyagadde okumanya ebisingawo n'okubukinga osobola tukubira ku noti 752 emu noti 8 nyemu oba osindika obubaka obwa WhatsApp ku +1 9 noti 83 2 noti 3 6 noti 2.